Abantu abakungaanidde ku kibangirizi kya City Square okufuna obujjanjabi obw'ekikungu bafunye obutakkaanya n'ababakolako bwe batandise okuboogerera amafuukule nga bwe batakoze kye baali basuubira nga n'abasawo ssaako n'abasirikale abakuuma ekifo kino babalumiriza okuba nti basosola mu nnyiriri ne bayisaawo abantu baabwe. Abali bya bwereere bayingiza baganda baabwe mikwano gyabwe abalala tebatufaako. Bagema bafande bapiikinga mu lwaki. Bagema bafande ne batureka basula wano. Ate ne batwandisa ne batuwandika ekyafomu kwe twatuwandika ne zibula. Bagende bakola accountability zaabwe ate nga tebalina kye bapiikinga mu bupiikinzi. Obujjanjabi buno bugenda okuweza ssabbiiti nnamba bwaweebwayo gavumenti ng'eyambibwako ebitongole eby'enjawulo okusobola okujjanjaba abantu n'okubakebera okusobola okukendeeza ku mujjuzo ogubeera mu ddwaliro. Pressures zaabwe zibadde a bit high. Hepatitis B, we've gotten a few positive patients. Ebisinza okusibwako essira mwemuli okupima omusaayi giyite blood pressure, okukebera akawuka akaleeta mukenenya hepatitis B ssaako n'ebirala bingi. Bino abazze okukeberebwa babisambaze nga bagamba nti abasawo tebakoze bwesimbu ng'ate n'eddagala libeekubya mpi. Manyi nti abantu bangi ne baleeta vaccination nga mutono. The people who want this service, there are many. So government is ekyembadde njigamba maybe yandikitadde mu ddwaliro n'ekikola nga polio. Bafanja bokka batreatinga ati lwaki babireese bandiyise bafanja batreatinga eri naye nga siwani Mr. Square. Tebajagema bayindi nga tuli wano lwaki bwe babewaawe tebafuna gundi bwabweyofiba. Mu kwogerako n'abasawo omuli Immaculate Lwanga wamu ne Irene Nakinto okuva mu ddwaliro ekkulu e Mulago bategeezezza ng'abantu bwe batalina bugumiikiriza. Mu ngeri y'emu mu bbanga lya myezi ebiri emabega ekitongole ekivunaanyizibwa mu kutereka omusaayi ekya Uganda Blood Transfusion Service kyalangirira ng'omusaayi bwe guli omutono mu ggwanga ne kitegeeza nga abantu bwe batakyafuna musaayi mu malwaliro olw'omusaayi okubula. Wano ekitongole kyasaba abantu bonna mu ggwanga okutandika okugaba omusaayi okutaasa obulamu bw'abantu era nga wano n'ab'ekitongole kya Nakasero Blood Bank kwe kuvaayo ne kijja ku kitebe kya Vision Group okukunga abantu okugaba omusaayi okutaasa obulamu bwabo abali mu bwetaavu era ng'eno abantu bajjumbidde omulanga guno. Ekitongole kino kitegeezezza nti bw'ogaba omusaayi oweebwa kaadi ekuyamba okufuna omusaayi singa obeera olwadde ng'ogwetaaga. Omusaayi gwe tulina tegubeerangako ogumala. Abantu abagwetaaga basinga abagugaba. Ati n'olwekyo tutuuka ekiseera ne tufunamu shortage. Baabamu ku bagabye omusaayi bategeezezza lwaki bakikoze. Ekibeera kyokakatako okugaba kubanga tebagenda kukola n'olwekyo abantu bonna gye muli okuyita ku Vision Group awo wansi ebigogo kyangu ogabe omusaayi ate kiyinza okubeera nga tuze ku Vision Group. Akulira TV za Vision Group Mark Walungama naye akubiriza abantu bonna okugaba omusaayi okusobola okutaasa abo abagwetaaga. Katonda yagukuba wabwereere tulina gy'okusaba naye ate ate bafuna ebizibu mu malwaliro abeetaaga omusaayi abeetaaga okumanya okufuna omusaayi ogumanya. Ensonga lwaki gaba omusaayi kuyamba bagwetaaga basobola okugusangawo nga gwebagwetaaga. Abasinga okwetaaga omusaayi mulimu abakyala abazaala abagudde ku bubenje aba sickle cells n'endwadde endala nnyingi nga n'okugaba omusaayi olina okuba ng'oli mulamu bulungi. William Buyondo ne David Tamale be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.